Mandu soko chali abavuka abo mulembo omutebida kikesigadenga 13 okuyingirisa onyezo kumacha abakalasa badde kwatira mpaka saa 7 ezomutuntu kujukiza Star Times ekugambye final ya Miss Uganda mu Mahol Lugogo na kuzomwezi nga 18 omwezi gwa March. Tutandika saa 2 za kawungezi. Mujje tunyumirwe mujje tulabe mpaka za bana lulungi za 23 final lunga zikomekerezebwa abana batasobodde kujja ku Makula TV eri ku Star Times era musobolera ddala okuzira babulungi nnyo n'abatalina TV naye ng'olina essimu ya seereza osobola okudownloadinga Star Times on app naawe n'osigalanga olaba ensonga ezo nazona nga buzitambula kale Star Times bwetu bekugambye papako dikodo ogigule oba yagigule dafaayo kusasula bisale butirevu embeera ebenge kutambulira bulungi mu Uganda Cup olunaku olwajjo Solid Bright Stars yakubye Kinda Boys golo nya kubwerere Ibra Kasinde yatebye golo 2 n'akolemu Emmanuel Loki ono yatebera Bulemezi mu 2010 nange kuba busiro ku final enambole then Omusami Nelson Senka atuuka bebayambeko team ya Solid Bright Stars okwesoga quarter final mu Uganda Cup songa Twakiso Giants ne Vipers no play bakoze golo emukwemu Vipers ebadde ludo okutebe golo n'abawagizi nabalabyenga berabide ne bajimbo bayina okujaganya nejukira yabadde golo yabwe yasoose mu kikopo kya Uganda Cup mu dakika no play atera yabadde golo yabwe yasoose anda coach omupya Alexis abiri musongola yatebeddwa Omusambi Ashraf Mandela mu dakika 7 mu omwenda yabadde asazaamu golo ya Sheriff Chimbowa yatebye mu second half na yawo nga yakatandika Vipers oluvanyuma bangudu mpira guno mu penalties nyaku 3 nekibanga nabo besoze quarter final abasambye okwabadde Tom Masiko Norman Ojik abo balemedde convertinga penalties zaabwe kusaidia timu y'abanafa ba Wakiso Giants kitegeeza Vipers empira jona yesambye season yene esatu ja Uganda Cup jone badde jiwangulira mu penalty jukira Bujumbura jukira Jinja North kakati neguno gwa Wakiso Giants atera jona babadde bakyala jukira edition ya muludu gwa 49 era final zijja kubeera mu kibuga ekyerira lero waliyo games Billy Express balina Pada Black Angels guli wankulu kukujja kwera ne ku Fufa TV Buru ekyalidde Ondu Paraka guli ku Green Light erimu Arua era najjo tujja kubulira embiranga bwine betambudde gwe kyoyino kola kwekumina ku Radio Mandu so yabavuka abo mulembo omutebi ekire kikeseza lero FC Porto ne Inter Milan bakoza amaliri gabadega 0-0 tukira Inter Milan bali bawangulire Italy ku Giuseppe Meazza gole mu kubwerere so bayiseewo okwesoga quarter final omulundi ogusoose okuva 2011 jukira emyaka 12 egiyise mujukira nti ku quarter final bwe batuukawo baluzinga ku timu ya Charlotte ku aggregate ya 7-3 kati tulinze kalulu tulabeka n'abasuulawa gye batabakubire 7 ezo naye nga game yabwe badde nnungi bazibidde ekimala ne goalkeeper Andre Onano mu Kameruni yakoze ekimala nekisenge ekibaddemu abasaminga bagundi ba Alessandro Bastoni ba Francesco Akabi Matteo Damian ne gundi azeemu Stephen Devray naye azeemu ne Milan Skriniar naye azeemu bonna bakoze ekimala kuba ekyamazima timu ya Porto ebadde yetaaga goalo balese crosses ezizuka 30 naye ng'ebisajja bizitomera ne bizijjawo ne kibanga babayambyeko okusobola okuyitawo Inter Milan ekikopo kino basemba kiwangula 2-10 nga balina Dr. Mourinho mujukira bakuba timu ya Bayern goalo 2-0 Bayern ya Van Gaal naye ne mabegeri bali bakiwangulako nga mwaka gwenkaga mwena bakuba Madrid nkaga mwetano bakuba Benfica atawo balina kugikuba kubanga final zaali Italy mu kisaawe ekyo ekya Giuseppe Meazza oba abasinga kye bayita San Siro mu kibuga eky'Emilan so ogwo balina kuguwangula buwanguzi kubanga bali already basambira wakati mu kisaawe ekyabwe game endala City ekubye timu ya RB goals badde 7-0 nebanga eyisewo ne aggregate ya golo 8-1 naye kire kikeseza lero golo ze batebyezo 7 zenkanye nezo ze bateba mu match wa 2019 ze bakuba timu ya Schalke era bagisabule golo zali 7 kubwerere mu Champions League so na zino zizenkanye mupira timu ya RB mwe baweredde nnyo Liberty tebadde na plan B okay yasinga guli golo emukwemu ng'ekyamazima kino okugiyisaawo kuteba golo naye ne bwe gwaliwedde 0-0 wakiri baligenze mu bunya ekyo tebakirowoozezaako begudde nnyo ekiyitiridde egolo ne zisala line nga nnyingi Erling Haaland yabadde n'ekiro ekirungi ennyo atebye golo 5 kati agenze ku golo 39 mipira 36 amenye likodi ya Man City ebadde maze emyaka 94 jukira omusajja bamuyitanga Tome Johnson yabateberako egolo 38 mu season ya 2008-2009 yabadde akyasinze okutebera Man City golo ennyingi mu season yemu mu mpaka zonna naye omulenzi ono likodi agimenye nga ne season ekyasigaddeko emipira mingi nnyo ate era afuuse omusambi okusatu okuteba egolo 5 mu mupira gwa Champions League gumu tujjukira abasambi nga Luis Adriano mu October 2014 Shakhtar kuba timu ya Bate Borisov yakikola ne Messi mu match wa 2012 Barcelona kuba timu ya Leverkusen yakikola ate era afuuse omusambi wo mu Premier League asoose okuteeba hat-trick 5
mu mpaka zonna mu season yemu tubadde tukyasembye kulaba Harry Kane mu season ya 2016-2017 kakati ne Erling Haaland yakikoze ate ku mipiira egikyabula yera asobola nazo okuzisa passinga then agenze kugola 3 mipiira 25 egya Champions League ng'alina emyaka giri 22 n'ennaku 236 kwegamba ayingidde maaka ya gola 30 ku myaka 22 n'ennaku 236 nga kino akikoze muto nnyo okusinga ku Mbappe we yakikolera. Mbappe abamusinga ennaku 10-16 ono wakikoledde so labanga essajja ligenda maaso n'okukola ebyafaayo ebiyinza okubeera ebizibu by'okumenya ate era awezezza goolo 10 eza Champions League mu season eno. Kiranjukira City tebankola musambi ate ba goolo 10 za Champions League kugamba tebankola musambi yangira double figures mu Champions League kebereno era ya Pep yonna yina kasokedde ngaja mu 2016 nga balina Agüero 8 kibate tekibanga wono omulenzi yasoose okukikola ku goolo 30 mwera zaina mu kadde kano mpira 36 mu kubala okwangu kirowoozebwa City inzo okubesigaza empira nga 17 okumala ku season kubanga ekyali mu FA katulooze nti agenda kusamba paka ku final ekyali empira 11 eja Premier League ne mu Champions League ng'ekyalimu omulenzi ono asobola okuteba goolo eziyingira enkaaga bw'aba agenze ne gundi eno kwatebera naye City beesoze quarter final okufaanagana ne ttiimu zinga Benfica, Bayern, Inter kati ate tulinze leero abalala bagenda okubeegattako abana abagenda okuyitawo jjukira leero waliyo Napoli bagenda kusamba ne ttiimu ya Frankfurt nagwo gwa ssaawa 5 Napoli ekulembere ne goolo 2 ku bwereere ate eri waka terina pressure yonna yazzeemu neekomyawo gaapu ya points 18 kwajjukira bayadde ku batiimu ya Atalanta goolo 2 ku bwereere e Italy ku weekend abalala bonna simanyi bano AC Milan abasambye ku Monday Lazio ye bakubye mukube no yakoze draw Inter ne bamukuba kati yakomezaawo gaapu ya points 18 era mu ligi ya Italy teriyo bavuganya wabula wali abeetabyemu bw'otunula embeera nga bweri so ajja mu game eno nga talina pressure ate agenda kwanganga tiimu erina omutindo omubye ennaku zino. In fact mbadde ntunulira Frankfurt emipiira ena gyesembye okusamba tewanguddeeko nagumu ne ku weekend basembye kola draw ne team ya VfL Wolfsburg mpira gwendowooza nti badde bagusobola bw'otunulira kwawe nga bakyadde emipiira 6 gibalemyera okuwangula kati ate ogattako balina bapresentees nga bonna basambi bankizo abasambi nga Rando Mwani Kalo omulenzi ono mu Faransa abadde mu tiimu ya France ya World Cup muvubuka muteebi omu ku balwadde actually ali ku suspect Eric Ebimbe naye taliiwo Ansinga Kanaufu naye taliiwo ne Jasper Lindstrom naye tebamulina so bajja mu game eno nga bawonyeggera manyi nti Inter esobola brother team ya Napoli esobola okwa ku goolo nga 3 ku bwereere naye gumalako ng'erina aggregate ya goolo 5 ku bwereere bagwadde refali bamuyita Anthony Taylor ajja kubakola n'abasajja nga Gareth Beswich, Libet Sako, Robert Jones basajja abo b'Ebungereza mu bamanyi then Madrid balina ttiimu ya Liverpool olwaleero ogwo gwa ssaawa 5 nagwo ez'ekiro Madrid yekyaza jjukira ogwali Ebungereza bagwangula 5-2 ate balina head to head ennungi babadde basamba ne ttiimu ya Liverpool empira 6 gye basembye actually empira 7 gye basembye okusamba ne ttiimu ya Liverpool 6 kujjo bagiwangudde mu paka ez'enjawulo okuvale bakuba ttiimu ya kujjako okuvale bakuba ttiimu ya Madrid okuvale bakuba ttiimu ya Liverpool goolo 5-2 ku Anfield fomu yabwe ya droppingamu bazzeemu kusituka ku weekend bakuba ttiimu ya Espanya goolo 3-1 era babadde bakomekereza winless run ya mipiira 3 kati ate Liverpool mu period eyo yakubiddemukko ku maanu y'eggoolo 7-0 naye ate bwe yakyalidde ku Vitality ng'esamba ne Bournemouth ttiimu yabadde ku bottom wansi yaguluuzinzemu bwereere nga basambi bonna almost weebali abakuba ttiimu ya Man U ne kibanga Liverpool etulaze nti enkyala zaayo zibadde embi season eno era ojja genda okwesanga nga empira 16 gyekyadde season eno mu mpaka zonna ewanguddeko 6 eruuzinze 10 nga tujja mu game eno ekisooka Liverpool yeetaaga eggoolo 3 just okukola omupiira guno nti gutaayinze yeetaaga eggoolo 3 bwe bayagala kuyitawo mu normal play mu ddakiika 9 erina kuguwangula na ggoolo 4 ku bwereere kintu kyolowooza nti kiyinza okuba kizibumu so mu game ya leero bwe bayagala kuyitawo erina kweggula ate gyenekoma okweggula ne Madrid nayo okozesa ebibangiriza ebyo okubateeba kati omugezigezi wano waakiri okuggalawo n'obeera conservative mu ne batakuba ggoolo zimenya mateeka nga bwe twalaba nga Liverpool ekikola ttiimu y'abanafu aba Man United. Ekikopo kino kibaddemu ebyafaayo era kikopo kya byafaayo ng'abajjukira season ya 2-3-4 mu group stages mujjukira ttiimu ya Arsenal bwe yaluzinga emipiira 2-3 egyali gisooka nege actually omumwalimu n'ogwa Inter Milan ng'ekikuba eggoolo 3 ku bwereere kwa Ibale naye mujjukira nti bwe yali yeetaaga ate okuwangula omupiira ogusembayo
gwali gwa ku San Siro Italy ngesamba na Inter ne gwangule golo 5-1. So ebyafaayo bibadde ngawo mu kikopo kino bibadde bitiisa abantu. Mujjukira mu season ya 2018-2019 yes okay margin enzo kwati yali nene nnyo nayo kyali kyafaayo ku Ajax ne Spurs. Ajax ngeze ebungereza ne wangula M0 London ate Spurs ne balumba ebudachi ne bakuba 3-2 ne yitawo. Mujjukira trick yo Musambi Lucas Moura Rodriguez bize bibaawo season ya 2018-2019 mujjukira Ajax ku round ya 16 eruzinga omupira ebudachi golo 2-1 ku Madrid naye ate ekyali Spain egwangule golo 4-1. Mujjukira omupira ku round ya 16 naye tawo na aggregate ya golo 3-5. Season ya 2022 Villarreal ku Juventus Spain mujjukira nti bakola golo 1-1 babagende Spain Villarreal yagwangula nga bachadde Italy Villarreal yagwangula 3-0 ku round ya 16 naye tawo na aggregate ya golo 4-1 ngewangulira Italy timu nga Villarreal talina nnyo byafaayo. Ne wano juzi mu pandemic mujjukira mu 2022 yabadde timu ya Lyon ngekuba Manchester golo 3-1 ku round ya ku quarter final nakyo olabye nga kyabadde kinene nnyo. Jjukira ezo round bazisambanga lege emu olw'obuzibu obwaliwo nga okukyala tekukkirizibwa nnyo. Bingi bibaddewo ebyekango bibaddewo naye okusinga bibaddewo nnyo nga omuntu yaluzingira kwawe Davis najja ajovataningira wakaawe nga mu 2017 batwala batimu ya Liverpool ngeruzinga 3-0 Spain nejje kuba Barcelona golo nyakubwerere mu kibuga kye Liverpool Bungereza 2016 mujjukira mwezi gwa February mujjukira PSG ngesabula Madrid ndoza golo zali nyakubwerere brother Barcelona golo za nyakubwerere naye ate ne ruzinga mukage Spain ebibadde bisinga okuba bibadde bifaanana bwe bityo. Ekya Liverpool kino kizibumu nga bagikulembedde 5-2 awaka waayo nga erina okuteeba golo 3 n'okweyongerayo okusobola okuyitawo mu kisaawe nga Estadio Santiago Bernabeu kiyinza okubeera ekizibumu naye nga ffe tulinze game ya ssaawa 5 ez'ekiro olwaleero era tujja gikutuusaako eddakiika zonna 9. Amawulire agavaako Wales omudenezi gwe bayita Robert Page alonze Aaron Ramsey nga captain. Jjukira Bero yawumula Bero alina okuyaayaana ayagala okuyingira klabu y'abasambi abawezezza emipiira 10 ku ttiimu y'eggwanga ba Bero ba Ashley Williams abagenda maaso n'okukikola. Jjukira balina empiira gya qualifiers gye bujjakaawo balina okusamba ne ttiimu zingala TV ya Croatia. Wales Ramsey ajja okusiba mu bandi mukadde kana alina caps 78. Tumujjukira okukola debut ku ttiimu y'eggwanga era Wales mu mwezi gwali gwa November nga 19 mwaka gwa 2008 Bungereza brother ttiimu ya Wales yali esamba na Denmark. Ate era tumujjukira nti yasibako kwa mu bandi ya Wales nga permanent captain nga tagisiba in absence nenga permanent captain nga ine emyaka 2.9 era n'ateeka record ompira gwaliyo nga 26 omwezi ogwa March mu 2011. Mujjukira coach bamuyitanga Gary Speed era Arsene Wenger amuyombesa nnyo yagera namuwa mu bandi yawo ya ttiimu ya Wales n'agisiba n'ekyannaku gayo yafa nga alina emyaka 42 mwaka gwali gwa 2011 mwezi ogwa November kigambibwa yetta. Omugezi Gary Speed mujjukira mu ttiimu zinga Newcastle Bolton Wanderers oyawaako ku Ramsey amubandi nga alina emyaka 2 gyokka alina ku 9. So ekyokusema mu bandi ya Wales guno mulundi gugenda kubeera gwakubiri naye kati atagenda gisiba nga alina emyaka 32 in absence of Bale eyawumudde omupiira nga World Cup y'ekata ewedde. Ebisinga awo biri munda ajja kubikola ku 5-5 mu Kalasa Mayanzi abakalasa babano bazze paka 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.